الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. amatendo gonna ga Allah nsaba okusasira n'emirembe ebiri ku ekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. bakadde bange mwenna bazze okusoma n'olwaleero mu biti byammwe mu bitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byakkiriza n'abawa nga teyeebuuziza ku kitonde n'ebitiibwa bye musuubira okuba nti bwe munaaba mubituuseeko emitima gyammwe girikubeera miki mimativu. nabyo nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bibawe nga mbigasse wamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. oli ajja kuba akulimba ti nze nafulumye ewaka nga genda kusomesa. abamulimba mubalimba abakola ki? wabula nange ndawerekedde ku mukama wange kati ngenza okwekanga nga bampadde akaki nange mbuuza ggwe baba bakawadde ggwe nga teweeteeseteese okola ki wangi? otoola salaamu n'okola ki? naye etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lyenkulembeza, Allah yagamba muyambagane taawanu ala albirri. teekayo obuyambi bw'oyinako obusobozi bw'osanga nga waliwo ekirungi ekikolebwa. yambako naawe bw'osanga nga ekikolebwa kirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. yensonga lwaki bwe bampita wano nsooka kubuuza mu mutima gwange babadde ku kirungi bano? bwe kibeera kirungi nange nenyambako kenyenako obuki. bwe kibeera nga kirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala nenyambako kenyenako obuki obusobozi. naye singa seekyo ngamba nti ntayi temunyingiza mbyesikola ki mbyesimanyi byeseetegekedde. yensonga lwaki nzikiriza okubaako kyenkola ki era tebijja kubeera bingi. etteeka eryo lyennyini bwe yali alimaliriza n'agamba wala taawanu, ate tokolanga ensobi n'oteekayo obuyambi bwo ala al ithmi, ku muntu agenda okukola ekiki ekikyamu, wal udwan, oba agezaako okulumbagana abalala mu nnumba etali nki ntuufu. oyo bw'obeeranga omusanze ne babeeranga bakuyise tokolanga ki togendangayo. ebigambo byange nga ngenda obimaliriza eyo yokka yenjawulo eriwo ey'abasiraamu abaatusookawo be tuyita salafu asaleh n'abasiraamu abaliwo mu mulembe guluwa guno abeeyita abaasookawo bwe baalabanga ekirungi nga kikolebwa nga bagenda badduka ne batwala obuyambi bwabwe ku ekyo ekigira ki ekikolebwa. ebyalingamu okutya Allah nga buli kintu kyonna akireka n'agenda ayambeko ku bagenda kutyani be baatusookawo. naye abaleero ekintu baakisulika. buli bwe balengera ekirungi bagenda ku speed ku kukijjawo. bayambagana nnyo
nnyo ku kulwanyisa obulungi nga bakozesa bino wammanga. Esooka ebeera ssimu, akubira ku gundi wali n'amugamba nti wabitegedde nti ndabye essaawa ziri ne Ssenkuba mu mmotoka etya, babadde balagawa. Abasajja abo bazzemu kwatagana, akubira mulala takubira aluwa, ataddemu kaashi we yennyini. Oli n'amugamba anze mukulu wange ye Ssenkuba nja mmulaba, nteekwa mmulabula ng'omuki omuntu. Simanya tebazza ababikola, we bali wano tebaliyo. Ekirungi nga kikolebwa bateekamu amaanyi mangi, simu n'agikuba eno n'agikuba eri n'agikuba eri, kireme kukola ki kubaawo. Era neekakasa bwe namala okugenda wali nga ntuuka ebbali awo nga neeyongerayo, ng'omulala akuba essimu nti omusajja oyo mwamuweredde ki okusomesa? Seekambagamba bwe munaawo omusajja oyo okusomesa ebizibu bigize eki? Ayambye atayambye? Gwe mulembe gwe tulimu olwadde. Bali batugamba kuyambagana ku bulungi, abaffe bagamba kuziyiza bantu ku buki ku bulungi. Wattakuwa kuyambagana bantu n'abantu bagamba nti mutyani Allah, ate bali bayambako ku kuziyiza abantu okutyani Allah. Olaba nga ono akitunuza eno, omulala n'akitunuzawa. Allah n'agamba wala taawanu ala al-ithmi, temuyambagananga kukola amazambi, ku bibi. Gwe naawe siriikira wootudde awo, bantu ojjukira bameka abaali bagenda okukola ebibi n'obayambako? Obajjukidde oba okyabulamu? Bw'onoonoonya abayamba abantu ku kukola obubi baba nno bangi, n'abayamba abantu ku bulungi baba batono. Mbawe ebyokulabirako, muyinza okunyiiga. Muyina baganda bammwe bulungi? Ayina muganda wanika omukono, baweddeyo. Kati ku mmwe ani yayambako muganda we omwana we nga abuliddwa ssente eza registration senior-fu? Ebyo abantu tebabitunulamu, bagamba faana abaki. Naye ng'omusajja aweeredde omwana n'amugja wansi myaka 10, otuuka ku senior-fu omwana aba yakasoma emyaka emeka? 10 n'emeka? N'abulwa busente butono. Oyo gwe toyagala kumuyamba, ogamba nzibe tebabikola ki? Tebabimbuulira. Naye banaaleeta ekirala ekitali ekyo sijja kwogera nga mwenna mubikola nga kibi. Omwana ono akigize eki? Mwenna muvaayo ne muwa ensonga zammwe. Lwaki omwana temuyamba mu ekyo kyakola ki? Kyo nkibabuulire munyiige ng'afundisizza mulirwana olubuto omwana. Omwana wa muganda ng'afundisizza waki oluki olubuto. Bwenna ekika kikuŋŋaana ekigaana banna. Kaakati omwana bamukutte ne bamutwala, essente yakuuma zaaki? Mubikola temubikola? Kye ŋŋamba nti ku kibi bavaayo ne bayamba, ku kirungi obeegayirira buki? Saagala gendawo. Mbagambye nti abaatusookawo bajjanga ku sipiidi okuyambako abantu ku kukola obuki obulungi ne kutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tebakkiririzaako ddala kuyamba bantu ku kukola bubi we bubeera buli ng'ekyo bakyesamba ne babeera bbali waakyo, oba abantu okulumba abalala. Mmwe bemmanyidde ddala abaawano naddala bazze wano okusoma, mbamanyi nnyo mu ntalo z'emizikiti. Babapakira ne babajja eno ne babajja n'eri ne bakwata emiggo nga tugenda kukuba imaamu waawa. Naye amazima gennyini nga tonda bana kubuuza ezizza musango ki? Omuggo n'ogukwata n'ogenda era n'ofungiza era ojjamu kuba emiki. Kati gwe n'otwala buvunaanyizibwa buli afuluma mu muzikiti muggo, buli afuluma okuba buki
nalumanya ne saakola ki obwo bulumbaganyi bulungi bubi kasisa mukola ensobi ne muŋŋamba nti temubikola nze nga mbasongera ku gwe nalaba nsongemu kaakati ŋŋamba nti eryo etteeka lyokka lye tusinga okwagala tuyambagane kukola obuki tuleme kuyambagana kukola bubi bwe mba ŋŋenze ku bakyala bali be mulaba abali eyo abatudde obuzibu bwe bakyasinga okuba nabo abo ate nga nammwe mubulina buli mukyala anobye n'ava awaka n'akola ki n'agenda n'alekawo abaana babiri oba bameka basatu ono n'aleeta omukyala omulala n'amuteekawo n'abeera ng'ono yalabirira abaana baluwa bano oli ali wali wabbali asalawo okumatiza omukyala ono nti bano abaana bateekwa okukola emirimu oli yabalekawo lwaki ono akigula aba mukyamu aba mutuufu emirimu gye bakola kwoza bintu nakwoza ngoye ze bagira ki ate omulala bw'ava wali naddala mulamu mwanyina w'omwami n'agamba nti omukyala ono atuntuza abaki abakozesa emiki n'agenda nannyonnyola naye gwe batuntuza okukola emirimu bamugambye kwoza lugoye lwakola ki abulwa amuyamba omukyalo oyo nti yabadde agambye mwana kwoza luki ekika kyonna kyegatta wamu nekikagundi yaleeta omukazi kati abonyabonya abaana baki baba batuufu babeera bakyamu n'ebirala kati maliriza ebigambo byange nga negatta ku ddalasa ya mukadde wange avudde wano bamita shekhe deputy kazi Sheikh Wakuya awaali agenze kakati kuyamba okukola obulungi mulimu ekintu kimu kyendabye nga mwenna mumaze okubula naye ati ekyo nze nja kumala gakyogera oba bakitegeera banaba baganye bagaana okukola ki badde aleeta ebitendo by'omukkirizo omulungi agambye ye muntu asaala tumulaba nga asaala oyo si mulungi wangi eswala eno bw'osaala nga gwofuuse mulungi nange mbuuzamu abantu nuulidde wano musaala temusaala mu budde bw'eswala naye kakati muli balungi gomba oyagala okutegeera oba oli mulungi oba toli mulungi kintu kiri eki obulungi bwo n'obutali bulungi bwo kiri kintu eki bw'obeera mukyala oba oli mwami gwe ddayo eka ogambe mukyalawo akutetese sente ze mukyalawo awakominamu abaana bameka omwezi oba ofunye leeta nzikole ki zitereke azikuwa tazikuwa wange azikuwa tazikuwa kakati bw'aba aganyo zikuwa akulabamu bulungi akulamu bubi wange osaala tosaala wakati mu kusaala omuntu akuli okumpi kuki ku tusegere takwesiga nti bw'anaakuwa 5,000 olina obusobozi obuzikola ki bwe busiraamu bwe tuliko obwadde nze sigenda kutuulira mukazi okuteesa naye naye gwe oluddayo eka ng'omuzza wabbali gomanga ti kati zokolakola ki nteresa bw'agaana nawe wechekingi wayinza okubawo ekikola ki lwaki abaninaanye tebakola ki mukategedde ako kakati naawe ate era gwe kennyini ddayo eka weetegereze bulungi nnyo sente z'olina oba nakyogera olwa naye kati kankiddemu mulundi omuki sente z'olina mu nsawo sheekhe okuzeekuzeemu ng'ogende wa taata wo mulabako ng'olina kakadde katya ayina ebizibu batakola ki gw'okajjayo mu maaso g'akakadde n'omubalirako 10 nokajjayo kamu wangi lwaki odda bbali oli ye taata we yakuweerera paka wookola ki
olina kizibu ki naye wangi abazaagala bw'abazaagala kati ekyo akoze kibi kakati kirizaganya nange waliwo awo ekikola ki waliwo ekibulawaawo ekyetaaga okulongoosa obuki naye sinze nkitaddewo kiri wakati wammwe ngaabaki ng'abantu seeka wakuya kyembadde njagala okugendako okutereeza obulungi mu Qur'ani mwennyini Allah yagamba baada audhu billahi min ashaitani rrajim inna salata tanha anil fashai wal munkar. Eswala eno kwetumanyira nti omuntu mulongoofu gujja kukitegeererako nti ebadde entuufu. Eswala eno ekufuula nti oli mulongoofu kwonoogitegeerera nti erabika yeyo enfudde omuki eteekwa okuba nga ekuziyiza okukola ebintu ebiki ebikyamu. Eswala ekuziyiza okukola ebiki naye bw'obeera nga oli musaaze nnyo naye wakati mu swala ng'osaala ate mwopulaningira okukola ebiki kubanga mu swala tusaala naye ng'olina byokola ki oli wakati mu swala osaala naye olowooza mutetinkanyiza ntya nja kusooka mugamba kino bw'anaagaana mudde mu kiruwa naye byonna obitetenkanyiza muki kati gwe oyagala okubeera omulongoofu. Kasita olabanga wakati mu kumanyiza okusaala ebigigoberera si biki si bituufu manya nti swala ye erina ebintu ebyagibuzeemu. Ekisooka eyinza okubeera ewuzu ng'enfuna yaayo sinki si ntuufu. Wuzu etandikirawo manju yetandikira oba munnimba ogyetandikira oba munnimba ekyo kyennyini tebeekakasa mukyo. Eyinza okuba nga eswala gye yatandikidde waliyo ebiki ebikyamu n'otuuka eno ng'ekintu kifu. Eyinza okuba nga eswala eyo gy'onyumizaamu nti ogibeeramu nnyo 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 ebigambo by'osomeramu nga mu butuufu obyemanyidde otya kasita okola ensobi ne bagamba jangu wano tusomeremu wano nga kazi waali edarasa ejja tokola ki singa bagamba wano nti edarasa ejja insha Allahu taala abanaagibeeramu buli omu amala tusaaliramuwa guno muziki tegujjula kubanga mulimu ayina eswala nga ye atya tajagala mu maaso g'abaluwa nimbye bannange. Eyinza okuba ng'eswala eyo gy'osaala engoye z'ogisaaliramu ayo yakyokedde naye ekyo nga tezinnabakweya zo wazifuna otya kubanga neekakasa 10 ku kinnawaakyo zino ezikweyambi 10 ku ki naye omusajja bw'omusomesa n'akitegeera bulungi agenda nafuna makansi ne bazikola ki ne bazisala. Naye ono eyabba ekibanja n'alimako emmwanyi n'agulamu ekkanzu n'omusomesa nti ekkanzu gy'osaaliramu sente ezaava mu kibanja nga kifu nki mbi ayinza obutazaayo kibanja kimwanguyira. Baganda bagamba awo bayitiraawo mama waffe teyali atya teyali omu ffe kino kyaffe naye nga wabbe emaali y'Abaganda. Kati ngoye zonna z'onoosaaliramu ebbanga eryo ebizibu bye bikoze eki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.